Sasa jatumye okubalaba era abaagala nnyo era musanyufu era alindiridde ate ebinaava mu kukyala kwaffe. Ekyokubiri tuze okuleeta essuula empya ate mu nkolagana ey'Obwakabaka ne gavumenti muddala mu kitundu kino eky'Essembabule, kubanga oluusi ebintu bibadde tebigenda bulungi nnyo nga bwe byabigenze, naye byaliwo Katonda n'atuyamba tuba nti kati ate tufunye okwolesebwa okupya n'enkolagana ennungi okuliwo wakati w'abakulembeze Obwakabaka mu kitundu n'aba district, kubanga oluusi oba oliawo edda tekyalinga bwekityo. Twongera okubakakasa okubawa obweyamu enkolagana eno ejja kwongera okugomezebwa, kubanga ebisembera byonna tuyamba omuntu omu, tuyamba abantu. Obwakabaka buliwo okulwa abantu ate ne gavumenti eriwo yamba abantu. Omulangira David Kituwasajja agambye nti ensonga y'ettaka ly'Obwakabaka lyonna emawogola naye ebaddemu nnyo okusika omuguwa era kaakano baagala enkolagana eyatandikiddwawo ebeerewo nga mpaawo ndooliito. Ng'ensonga y'ettaka y'obwannannyini ku ttaka ebaddemu okusika omuguwa kungi nnyo n'otusuubira nti kati ejja kulongooka era tukuba obweyamu ng'omulangira, kubanga ate ng'oggyeko ky'okuba omulangira naye ate nyambako okusaabasajja ku nsonga z'ettaka. Minisita ali wano, tubawo obweyamu nti wabaawo ekyegaanyo oba ekyesibye tuli beetegefu okubakwatirako tugonjoole ensonga y'eby'ettaka. Minisita w'ebyettaka ow'ekitiibwa David Mpanga ku lw'Obwakabaka annyonnyodde nti okumalirawo ddala okusika omuguwa n'okuyamba abantu abakolera ku ttaka ly'Obwakabaka wateekeddwa okubaawo okuwuliziganya okwa buli kadde. Tulese kyangu nnyo nga bw'oyogedde ku kwongera kunyweza nkolagana nakutambulira wamu ku nsonga z'ettaka. Ettaka nzize nkyogera birungi biwerako naye nzibadde sikyogera nkomawogola. Ettaka lyakukozesa mu Lungereza bakiyita factor of production. Ettaka eritaliiko nnono nti yeetaagibwa Obwakabaka mu ngeri ey'enjawulo okukozesebwa mu nnono bw'obuwangwa, ngeri ennono n'obuwangwa. Ettaka eryo lirina okukozesebwa okukulaakulanya abantu n'okukulaakulanya Obwakabaka bwa Buganda. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Essembabule Ssaalongo Judy Kiganda Seggayi yeebazizza Obwakabaka olw'okubasenza ku ttaka lyabo era n'awera nti baakusigala nga bawuliza eri Namulondo. So ewatali ttaka naffe tetukola ki, tetubeerawo. N'abasenze bangi abantu ba bulijjo naffe nga ki nga disitulikiti naye omunene nga gwe bw'oba eri n'ojja Essembabule naffe tuguma nti Obuganda butumanyi ate era tusaba mu tusenzi bonna wonna we mulaba wammwe naye tubaddewo naffe nno twakuuma singa disitulikiti teyaliwo wano Obuganda tebwandisanzeewo ki ttaka naye ne tugamba twalinamu awo emabega obutakkaanya obwaki naye ne tugamba n'emisango tugamba emisango gikole ki tetuyinza kuwaabira taata oba maama ne tugamba ebyo byonna bikole ki tuli bawulize. Amyuka omubaka wa gavumenti y'Essembabule Faizo Seruwagi yeebazizza olw'enkolagana etandikiddwawo n'agamba nti baakufuba nnyo okukuuma enkolagana eyo abantu bonna basobole okugifunamu. Omulangira Daudi Kintuwasajja ow'ekitiibwa David Mpanga n'ow'ekitiibwa Christopher Bwanika Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kaboggoza n'abakungu abalala balambudde ettaka ly'Obwakabaka eryesenzebwako abantu okuli ery'emijwala ku mbuga ng'eno lino lyatwalibwa Minisita Anifa Kawooya wamu ne Dr. Eri Muhumuza eyali ssentebe wa disitulikiti y'Essembabule ne Alfred Nabaasa. Era balambudde ettaka eddala ery'ekisaawe ky'omupiira ewa Ssekimpi n'ery'embuga y'eggombolola ya Ssaabaddu Mateete wamu n'ery'ekiwewuluzi mu bitundu by'Emitete. Ebyo nga biri bityo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II azzeemu okulagira abantu b'okujjumbira ebyobulamu wamu n'okwekebeza endwadde n'okwegemesa basobole okusigala nga balamu. Bino bibadde mu bubaka amatumpaggwa bw'atiisa omulangira Sheikh Khalifani Kakungulu ku mukolo ogw'okutongoza olusiisira lw'ebyobulamu olutandise olwaleero ku mbuga y'essaza Buddu nga luno lwategekeddwa ekitongole kya Kabaka Foundation ne bannamikago. Tulina essanyu okulaba nga Kabaka Foundation nga beegattiddwako bannamikago ab'enjawulo basobodde okutuukiriza enteekateeka zaffe era ne tusobola okujja ne tuggulawo olusiisira olusoose. Tuddamu okukubiriza abantu baffe okujjumbira enteekateeka zino. Ssaabawuliriza Obwakabaka era atuula ku lukiiko luddukanya ekitongole kya Kabaka Foundation ow'ekitiibwa Christopher Bwanika yeeyanzizza nnyo matumpaggwa olw'okulambika obulungi nga
olw'okubalambika obulungi ng'abakozi mu kitongole kye ne kibayamba okubanguyizaako mu nzirukanya y'emirimu. Uganda ne Buganda Kabaka Foundation etutungudde n'etutwala mu nsi yonna era kye kitongole ekimanyiddwa era buli muntu yeeyuna okutambula nakyo. Bw'otunuulira ekiri wano era n'ekyo bakutegeezezza okuva ekiro abantu beekuluumulula okujja wano ekiragira ddala nti Ssaabasajja takolera Baganda bokka oba abantu ba Buganda bokka, akolera abantu bonna. Abantu abajjanjabiddwa endwadde batenderezza nnyo obukulu n'omulimu ogubakoleddwamu era beeyamye okugonderanga ebiragiro by'abasawo. Nze Mariam Namatovu nebaza Ssaabasajja okutuwa obujjanjabi buno bwonna ku bulwadde bwe tuludde nabo nga butuluma. Amannya gange nze Katerega Benard mudde Kasaka omuluka gwe Kasaka gombola buwunga era nebaza nnyo Ssaabasajja okutegekera abantu be kubanga tujja wano ne tujjanjabwa tuddamu amaanyi kubanga obujjanjabi malwaliro tetubusangayo era tusaba Ssaabasajja twongereremu ddala amaanyi sobola okujjanjaba kubanga abantu abasinga tuli bubi. Nze Mubito Vincent mbiridde ku kyalo Kikuuta B mu Bukomansimbi district nebaza Ssaabasajja Kabaka otuwa obujjanjabi obw'obwereere era twebaza abasawo abatukozeeko mu bulungi. Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Judy Muleke agambye nti embeera erabikidde mu luziira lw'ebyobulamu mu ssaza Kyaggwe eyoleka lwatu nti abantu beetaaga federo beekolere ku bibasoomooza. Kitegeeza abantu beetaaga federo singa balina federo singa basobola okwekolera ku bintu bino. Gw'ate olaba abavudde Isingiro bali wano, abavudde e Busoga abamu bali wano, abavudde e Ssingo bali wano. Ekyo kitegeeza federo bw'ebaawo abantu basobola okwekolera ku bizibu byabwe. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli minisita w'ebyobulamu bwa Kabaka ow'ekitiibwa Kotiwuda Nakate Kikomeko, omulabirizi wa West Buganda Kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale n'abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo mu bbendobendo ly'e Masaka omukwanaganya emirimu gya Kabaka mu ssaza Kooki ow'ekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebugwawo n'abalala bangi. Ekitongole ekirondoola ebikoleddwa ebitongole bya gavumenti kyagala gavumenti yongere amaanyi minisitule ebyenjigiriza ensimbi ng'egiwa ensimbi ezeetaagibwa okutuukiriza ebiruubirirwa byayo 30 mu kuweereza bannayuganda mu mbalirira ez'enjawulo. Ekitongole ekya Manifesto Implementation Unit mu ofiisi ya pulezidenti bino kibyogeredde mu lusirika era nga kisinziira mu mwaka gwa pulezidenti agenda Kasero ng'abaminisitule ebyenjigiriza abanjula bye bakoze mu mwaka gw'ebyensimbi ogwayita. Professor Willis Bashasha senkulu w'ekitongole ekya Manifesto Implementation Unity yeekokodde ensimbi entono eziteekebwa minisitule ebyenjigiriza ekivuddeko n'ebimu ku bintu ebirina okukolebwa minisitule eno okweveera n'ebimu obutatuukirizibwa. We witness an imbalance between the urban areas and the rural areas, and I want to inform you, Mama, that we had also brought this to the attention of the Ministry of ICT, which is responsible for the deepening of the ICT services in the country, especially the fiber, the national fiber, the optic fiber. Professor Bashasha mu ngeri emu ayagala gavumenti eteekewo ettendekero linaabangula nga bayinginiya nga bwe kiri ku bannamateeka nga bavudde mu matendekero aga waggulu amalala kibayamba okufuna abakugu abayina abayise mu katiba akenkanankana abafunye obukugu obusinga ku bwa yunivasite. Also this is just an observation. Out of our monitoring visits, we visited the Ebyettaka Center in Churhura district. My observation would be that if willing, government should make this like an engineering development center, like we have the Law Development Center. Mu kusooka minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era omukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni yalaze ebituukiddwako mu myaka 3 egiyise. Mu bino mulimu okusomesa abakugu mu nkwata ey'abaana ku mutendera gwa Nassale kiyite Early Childhood Development nga kino bakikoze okuyita mu kugaba sikaala eri abaagala okwongera okubanguka mu kusomesa Nassale era nga sikaala 1208 zezigabiddwa. Bawandiisizaayo n'abasomesa 1288 mu myaka 2 egiyise wamu n'okuyisa enkola ezinaagobererwa amasomero gonna ku mutendera gwa Nassale. Mukyala Museveni agambye nti basazeewo okukwatagana ne minisitule ya gavumenti ez'ebitundu buli bukulembeze mu byalo
mu byalo ebiwera emitwalo 68 buyise ebiragiro ebijjawo okusabanga abazadde ensimbi mu masomero ga gavumenti abazadde bawa abaana ekyokulya ku masomero n'ebirala okutangira abaana okuwanduka mu masomero. However, the Ministry of Education and Sports obtained some support from the Norwegian Embassy in Kampala and undertook a scientific study to look into the issues of extra charges and Minisita Kata Museveni agambye nti ministry esuubira okutongoza amasomero 116 ag'omutendera gwa secondary wansi wa project eyatumiddwa Uganda Secondary Expansion Project ey'okubunyisa waakiri essomero lya secondary ku buli muluka n'okuyambako agali mu mbeera embi. Where they are making functional products that are marketed for income generation. Manya obuvuna obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa demberyo ery'obwebange demberyo akutusibako nana habo mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ssemateeka wa Uganda awa gavumenti obuvunaanyizibwa okutumbula ebyenjigiriza nga munnamateeka Nakamya Mary Goreti Ssenyange bw'annyonnyola. Abantu bonna balina eddembe ery'okuyigirizibwa nga ssemateeka wa Uganda akawaayiro namba 3 bwe kalambika. Era kikakatiddwako gavumenti nga Education, Pre-Primary, Primary and Post-Primaries Act eya 2028 mu kawaayiro akasooka kigikakatako okulaba nti ebyenjigiriza n'okusomesa kw'abaana kuli ku mutindo gwa waggulu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze mu by'obufuzi ab'ebyenjigiriza n'ab'enzikiriza wamu n'abakulembeze abalala beere ekyakulabirako eri bakulembera nga baagazisa okukola ennyo. Bino Katikkiro abyogedde akyaddeko mu maka g'omulabirizi omubeezi owa Kampala eyakawummula kitaffe mu Katonda Dr. Hannington Mutebi eddundu mukono mu ssaza Kyaggwe omubadde n'okumukubagiza olw'okufiirwa nnyina Christine Nsubuga bw'atyo ne yeebaza Bishop Mutebi olw'okubeera ekyokulabirako ng'alima emmwanyi. Emmwanyi weewaawo oluusi ziyinza okulinnya oluusi ne zikka naye nga buli kaseera zijja kubaako ebbeeyi egulibwa n'olwekyo kirungi nnyo abantu okwongera okuzirima n'olwekyo nsanyuse nnyo bwe mpulidde nti nno Bishop yatandika ddaka weefuba ono kati abantu bajja kuba beebuuza eno na Bishop waalimira emmwanyi ate olwo ffe kale abakulembeze n'abantu abalinga mu bwe mulima emmwanyi kiba kyakulabirako kirungi kubanga ekyamazima kaweefube yali aluubirira bano abantu ba bulijjo abasookerwako era ekyamazima omuntu asookerwako bw'abaako akasente kayingiza ensi ekyuka. Katikkiro annyonnyodde nti okuttukiza okulima emmwanyi mu Bwakabaka kyava ku buwagizi abantu b'Omutanda bwe baayoleka mu kiseera eky'ettofaali obwalaga nti okuddawo kw'emmwanyi kwali kwa kukyusa mbeera z'abantu ba Kabaka mu byenfuna. Bwe twatambula Buganda ne tugimalako mu ttofaali tugenda okuva mu by'ettofaali ng'abantu batuwadde lupiiya kumpi obuwumbi 10 naye ku ssente ezo ennyingi abantu ze baatuwa ebitundu nga 8 ku 10 zaava mu bantu ba bulijjo naye yonna gye twagenda nga tulaba obwavu era nakomangawo buli wiiki n'ensinkana Ssaabasajja nimwe twabaddeeyo naye abantu baatuwadde obukadde 6 ne baavu ssente baazigjeewa si bagagga naye baziwadde kwagala ati olumu Ssaabasajja n'ambuuza kye ngenda okukolera abantu abo abalaze omwoyo gwa Buganda ogutafa akati ne tutula ne bannange nduga nti atuddemu kintu kino eky'emmwanyi era ne tutegeeza Ssaabasajja n'atugamba ekyo kirowoozo kirungi akati bwe tutandikira kaweefube w'emmwanyi terima mu 2016 tetwamanya nti nno abantu bagenda kujjumbira obwenkanidda. Bishop Hannington Mutebi mu kwogera kwe agambye nti okulima emmwanyi kwongedde okutondawo essuubi ery'enkulaakulana mu bantu b'Omutanda bw'atyo ne yeeyama nti waakwongera okuzisimba. Era emmwanyi ezo zaavudde Masaka waliwo abaana bo abalima emmwanyi e Masaka baatutwala ne tulaba omulimu ne tugamba tunaakola tutya sebo baazivuze ne bazireeta era ffe tugamba nti ne tumala tufuna wano nti waliwo ettaka eriri awo kubanga abakulembeze nga ffe tubeera kyakulabirako.
Ebyonga bikyali bityo olwaleero Ssenkulu wa CBS FM omukungu Michael Kawoya Mwebe n'akulira emirimu ku Kyabasa omukungu Robert Kasozi basinkanye Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga ne baminisita mu Bwakabaka okubayitiramu ku nteekateeka z'enkuuka masafu we zituuse. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'amawulire n'okunga abantu ow'ekitiibwa Israel Kazibe Kitooke agambye nti bakitegedde ng'enteekateeka ez'enkuuka zitambudde bukwaku n'asaba abantu ba Kabaka okwewa mu mungi mu lubiri lwa Kabaka Emmengo nga 31 omwezi guno kubanga buli kimu kiri mulaala. Olunaku olwaleero Ssenkulu wa CBS akyaddeko mu kabinenti y'Obwakabaka okujanjulira enteekateeka y'enkuuka nga bw'eneetambula. Enteekateeka yonna etambudde bulungi, twanjulidde ebinaabeerawo, security, bantu bene banaalabizibwa batya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Farmer gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu n'essomero lya St John's wa Kiso SS Namusera lya One L-level n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Essimu noti 752 767 Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasukka myaka 17 ya Uganda Cubs eyongedde amaanyi mu kweteekerateekera empaka za AFCON Under-17 Sekafa Zone Qualifiers bw'ekubye Lugazi Soccer Academy eggoolo 2-1 mu kisaawe ekya Fufa Technical Center enjeru. Uganda Cubs wansi w'omutendesi Brian Ssenyondo eri mu nkambi enjeru n'abazannyi 37 abaayitibwa okweteekerateekera empaka zino. Empaka za AFCON Under-17 Sekafa Zone Qualifiers za kuzanyibwa okuva nga 14 okutuusa nga 28 omwezi ogujja mu kisaawe Nakivubo ne mu St Mary's Kitende. Uganda Cubs mu mpaka zino egenda kugulawo ng'ettuuka ne Tanzania agenda kusoma omwezi 14 omwezi ogujja mu kisaawe Nakivubo era Uganda eri mu kibinja A ne Ethiopia, Tanzania ne Burundi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II alagidde abaami ba Kabaka bonna mu ssaza Mawogola n'aba gavumenti ya Uganda bongere okunyweza enkolagana eyatandikiddwawo wakati w'abakulembeze mu Bwakabaka mu ssaza Mawogola wamu n'abakulembeze mu gavumenti ya Uganda mu disitulikiti e Ssembabule okutuusa obuweereza obulungi eri abantu ba Kabaka mu kitundu ekyo. Mu mbeera emu Matumpa gwazzemu okulagira abantu be bajjumbira ebyobulamu nga beekebeza okwegemesa wamu n'okwejjanjabisa endwadde. Ekitongole ekirondoola ebikoleddwa ebitongole bya gavumenti mu kisanja kino kyagala gavumenti eyongere ministry y'ebyenjigiriza ensimbi ezimala okutuukiriza ebiruubirirwa 30 ebirina okutuukirizibwa mu kisanja kino mu kutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Bannaffe